Abatuuze Mubende beemulugunyiza ku ngeri y'abalamuzi ku kkooti gye bakwatamu emisango omuli okulwawo okuwa ensala yaayo ekiviirako abamu obutafuna bwenkanya. Waliwo emisango kati wano ne waliwo abalina emyaka 14 omusango ne gukolebwako abalamuzi 3-4 ne bagenda ne babawa transfer. Ekintu ekyo kizizza nnyo emisango gino okulaba nti abantu tebafunye bwenkanya. Era wano kkooti enkulu ey'e Mubende wetongolezza ebyuma bikalimagezi ebineeyambisibwa mu kuwulira emisango ng'omusibe asinziira mu kkomera mu nkola eya Zoom. Enkola eno ereegezeseddwa omulamuzi wa kkooti enkulu e Mubende James Kalemani bw'obozesezza omusibe ng'asinziira mu kkomera e Kaweri. But the relationship that brings the sureties and the applicant is not substantial enough. Abakulu bagamba nti enkola eno egendereddwamu okwewala emiteelu egibadde giremesa emisango okuwulirwa. So at this court we can connect to any part of the world now, including prisons. We want to pledge that we shall put this to use and dispose cases and fight case backlog. We have been having problems of people coming from America to come here for hearing their land cases. That is no longer necessary because now someone in America will just go on a computer and then he links us with us here and he gives his evidence when he's in America. Ian King ategezezza nga kkooti y'e Mubende bwewezezza omuwendo gwa kkooti 6 ezaakagabirwa ebyuma bino n'ekigendererwa eky'okuyamba abantu okufuna obwenkanya mu bbanga ttono. Again, insight into how justice is administered in Uganda. Further, they promote transparency, accountability, and civic engagement, strengthen governance, and upholding of democratic values. Wano akulira abalamuzi ba kkooti enkulu mu ggwanga Flavian Zeija wasinzidde n'ategeeza nga kkooti enkulu ey'e Mubende bw'erina omujjuzo omungi naddala ku misango gya Naggomola olw'ekitundu ekinene kyetwala. Kati ayagala wateekebwewo ebifo ebirala 2 emisango gino gye ginaawulirwanga emityala n'ekyegeegwa kiyambeko okukendeeza ku mujjuzo. Ono era asabye abalamuzi okukubiriza abantu okwettanira enkola ey'okutegeeragana n'asaba abantu okukkiriza amangu emisango singa ddala kituufu babeera baaguzza. I encourage you to use these methods. Why do you, for example, come here for family disputes when you can, for example, use a clan head to solve that problem, or you can go you have these religious leaders, why don't you use them? Now, for those of you who commit crimes and then you know you have committed, why don't you accept the case and then we give you a smaller punishment? Omugezi w'ekitongole ekiramuzi asabye abantu okukomya okuwa abalamuzi enguzi nti anaakwatibwako mu kikolwa kino waakuvunaanibwa. Taata yansabye mu lujjudde lw'abantu olwaleero nsabe poliisi ne RDC nti ate nga mbategeeza bataata tugenda kutandika okukwata abatuleetera enguzi. Kumpi buli kkooti enkulu w'eri mu ggwanga etubidde n'omujjuzo gw'emisango gya Naggomola olwa abalamuzi abatono abasobola okugiwulira wabula ng'ekitongole ekiramuzi kati kiri mu kusala ntotto butya bwe kisobola okweŋŋanga embeera eno. Barbara Nareso agafeeyo ku Spark TV.